Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Patu wangisebo jebaleko kale sebo nawe jebaleko sebo oli kubira FM ekintabuli ky'omuziki ndize Kadima ne Kabogoza wano mutabbizi ndi wamukisa nnyo okwogerako na mwami Kadima nakunoonya ddanno nga nkufuna ndabe message yangu ganto neetaaga ana wange nina ekizibu atajagala okinyambeko kiki nina mwannyinaze akasajja kakuba mwannyinaze kiboko kagala mutta kati akasajja kakuba kiboko sonyiwa okuzeka okoze statement egamba kagala mutta lwaki temumujjaayo omukazi kamukubye kiboko bwadukayo bwamala bwaddayo niyo muwala oba kiki kigenda maaso awo nabakutegeera buli bakyankalanamo bakiboko bwajje waka newanyeza abazadde twogedde omuwala biganye neŋŋamba kati kankunoonyeeko nabo bagosobola okugenda omwana naye gwe omusajja oli akuba omwana amwinamu abaana babiri kati ogambye banajja buli bamukuba kiboko addukira waka muba mukyali awo maama nakubira nagamba owaye mujje mulabe muganda wamu ogenda omusanga nga yena alungudde oba akasajja kalina migo kagitirika butegesanga kalina ki oba kalina migo kagitirika butegesanga kalinete yakuje kakuba sajja kan nsonyiwa kakati wagala tukuyambe ki muganda wange olwakadde badde nsaba onkubirire ku mwannyinaze oyo atubuulire bamuyitani mwannyinaze bamuyita Nakirijja nagezezaako okukola okunoonyereza Nakirijja ono baleka katugambe kenge nandigaye wabakozesa alagala n'olwono kumanya okunywa enguuli bagambye banywa omwenge baleka bane bakozesa olumaliriza ng'alwana buli gomanya okubeera ng'obufumbo tonywerayo embooko n'ekaaba yakaddayo era olaba nagenza okunoonya ku wiiki ewedde yakaddayo naye nkimanyi tasobola kukozadde n'omwezi nga tannabakomawo wakooyo nga kibi embeera eyo gitukuuye mbadde nsaba oyogereko naye nkitegeera kakati abazadde bo bamutuuzaako ne boogerako naye maama ayogedde n'omwana akooye tata ayogera naye ye n'abeera nga takyayagala kumulaba kubanga ssente gy'ayonoonye waka omanyi okubeera ng'omuwala nga bw'omumanyi omuwala bw'abeera yina najja nga alungudde emmonde yenno n'otuwulira engalo nga zininga alinga eyakola ennaku oyinza ogaa tuyininga kikonde bamusimula emmonde oli omusajja ugambye oyinza okugamba oba mukiwezi nti ayirunda nti akubya akanyinaze akamalawo kakati kazeerawo wennyini omusajja kazeeyo baga abantu baleka beeroga olumala okukuba kiboko ne kajjeyo waka ne bajjanjaba kaddayo w'omusajja kakati yagala njogere naye aveeyo njogera naye no nze kati kyengenda okukola paatwe kanjogereko naye just mugambe mubuuliriremu ng'omuntu wabula tuyambe oba otuyambe ffe munanga atuyisaamu amaaso nagezaako mubuulira nangamba otandise gwe nga ali onywa enguli n'ogivaako otandise okwogera ku ebyo otandise nze bba wange mwagala tulina abaana babiri baga kunyona gwonampasa nengamba kanve ku mwana kale kamukubireko Nakirijja tulabe tovaako Halo? Naki, Nakirijja? Wani. Jebaleko. Nawe jebali. Nze Kadima. Nkubiddeko ku beat wano Beat? Ku radio. Ogamba. Kakati njagala kumpaayo kadde. Nina omuntu ankubidde essimu wano. Ani? Erinnya ndyerabidde naye. Ayagala nze Naki. Nedda ayagala njogeremuko naawe. Ambuulidde ensonga zo n'ebbaawo. Musajja kuba ate bwakkuba ate n'oddayo. Ankuba? Si mulundi gumu si mirundi ebiri. Bibakwatirako abakubiki. Anti kakati njagadde kwogerako naawe tulabe engeri gye tuyinza kuba oyinza okuba ng'oddayo lwa butayagala naye nga mbeera. Osobola okumbuulirako omu agambye. Nina ŋŋambye gwe ky'oba omanya. Mbuki? Aŋŋambye ky'omusajja kkuba ange nti baawo mulinamu abaana babiri. Nkuba ate era mulinamu abaana babiri. Era tekigaana tewali mutawaana naye bo batya nti oyinza okufuna obuzibu obusingako. Obaani akoze olugambo olw'ekisiri ngeza ne mutegeera. Nedda oba nkuba nkube waabwe. Toyogera bw'otyo. Nsaaga akummanyira abantu balingiriza ebitabakwatako oba nkuba nkube. Anti kati obulamu bwe bwabwe kuba oli wa luganda lwabwe. Nedda sooka olindeko badde nga bo be baholdinga obulamu bwange. Bwe bankuba waliwo awulira emigo gy'agiye.
gye bankubye bamanyiro bamanyira mbuulirayo eyagambye nti bankuba nnyo ate olumala nensi naye anti nakirijja oli mukambwe nnyo nsaba osooka okkakkane anti okusinga okuteeka abazadde bo mu buzibu nga buli bakutulo ddayo tekinyuma kati babadde bateesa batya banfunira omusajja omulala atawutula oba tusobola okukyogerako ne tukimaliriza nze naawe nze mbeera n'eddembe lyange we bamputtula ne ngenda ne mpumulamu n'enzirayo balooza ndi mwana muto owummulamu n'okola ki n'enzirayo kati onaabeera mu mbeera eyo buli kaseera nga bakuba n'owummulamu n'oddayo mbeera ki gye baagala mbeeremu ate mbalaba gye mulaga mulayita mwaga kunfunira musajja mulalamu oyo yagambye akugeza ne mutegeera mummanyiira ekirijja tekigenda kunyuma okukuba n'oddayo ate n'owuza kati omusajja bw'ali kutta omusajja emigo gisinga omusajja oba gisinga obuwoomi maama ate mpolampola temumanyira mpolampola kati ogenda funamu ki ndeka nkuba empomerwe byange temuddamu kumanyira ati nyaba ogenda beera migga egyo balina omulala gwe bantegekeddewo omulala kati mbagambe nti abantumye baleke ansaba ttule paka wewanakoowa kubanga ekitoseka baleke ansaba ttule nze mmanyi obuwoomi obuli mu ye asiya mummanyi ne businga emigo gye bakuba mbagambye ate era mu kikwata okuva n'olwaliro neyakubidde simu n'akugamba nti bansaba ttule iri ankuba mingi guno ankuba gumu n'empulira muve ku simu yange kadima akola ki iri ankuba mingi guno ankuba gumu n'empulira kati temuddamu kumumanyira tujjeko omukazi maama tweyanzizza nnyabo era va ku simu yange nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ni Kadima Namayanja ni Anko Kabogo ekintabuli ky'omuziki kisinga bwe muddira ndyembwa mwana mulenzi mugume bamukube bwali wonna bwali tereera essaga likalikita kale bwana Kabogoza etegeeza ba recording tweyongereyo ndagala okutegeeza omuyimbi yenna ali ayagala okulikodinga oluyimba lwojjangu mu studio yaffe bagita Dibro Music Studio tusangibwa Kamocha era bwonkubira essimu ngikwata oba munnange gwenkola naye agikwata tulikodinga ennyimba z'abayimbi ku audio ne video ate tubayambako kuzinoonyeza akatale ennyimba ezo ne zifuuka za kabi gw'omuyimbi nkubira ku ssimu eno 0702 23 naye bata olikodinga nkonga gwe munondi gw'ogusooka okulikodinga mu studio tulikodinga oluyimba luno luvaayo bulungi gw'omuyimbi nkubira ku ssimu eno 0702 23 mukyalo oyo tabadde mwangu bibuuzo byambuuzizza binkaluubiridde kale njagala okugamba gwe yeetaaga omulimu beetaaga abakozi okubanga babakolera ogezaako n'olaba mukwano gwange tomanya kiyiddirira mu bulamu bwo nga bayitaaga bakashiers 3 abasekretarizi 5 supervisor omu beddu abakola mu dduuka 2 ne ba marketeers 10 nga muli bakitunzi musobola okubanga mutunda naye empisa kintu kikulu nnyo babagamba nti kasambeera nga muzirina kale bakubireko ku ssimu eno eya 075 mukaaga 90 M05 075 90 M05 oyo bateriko okuba ku 0750 9 80 075 9 80 nkomo n'ekibimba zigenda kubeera ennyimba mwenda ezisinga okwoja 12 zengenda okubanga kuba mbagaliza bwe munjagaliza yenze Kadima ne Kabogoza mubeere bulungi mweraba